Ladies and gentlemen, so much welcome wano ku BTM TV amanya nedobozi nze King Smith kabaka wa television mu Uganda yono n'ekitibanza kina ate tulina ekipya kye tuleeta bukina kwera buli lwa mukaaga okuva sawa 10 mpaka sawa 12 mugenda kwa muchetegereza kintu kyamanyi nnyo mukirindire ku telefina za mwezi nazana na dawa no ku BTM TV nako lero ndi ne kabejja omukwawo bajjajja ba comedy mu Uganda era ngo mukulono ye Amoto Mbalanguzi soko buze ku bana Uganda obabulye n'obulamu bwe bubadde banange abalabi ba BTM nsamusanyi nnyo kubanga mujiremera ko TV eno ate mwe bali kuwagira comedy sijaga ntukuwagira Amoti wabula kuwagira comedy kubanga industry ya comedy tujijje wala mugende maso na BTM okubera nafe tujja tubayiza bu comedy nafe mwongero promotinga talent zaffe mu Uganda. Amoti abantu banyo bavude ne bakubira omulanga eri government okugulawo ebivulu ebintu nebyema ne mu ba comedian tunabalabanga mwegasse wamu abayimbi bo begasse nekye kiganye ba comedian okwegatta okubira government omulanga okugulawo ebivulu. Of course oluyimba olulebemu abayimbi nange mwendi nti twakole kintu nti ba artists ba comedians abayimbi abazanya emizannyo abakola bana kifuna tolima lulimu abantu abenjawulo not only musicians abali mu luyimbo olwo wabula it's a combination of artists abantu abagaininga mu industry ya entertainment ababana kifuna balimu aba promoters mulimu ba radio personalities bona bali omu namwe mwennyini muli omu kuba namwe mwennyini mwenyeje mkola ki mu industry ne bwebange tetambula bulungi niwanuwa naza kine kije kikosamu ki emirimu jamu kyobula olimbo nange nalimu nti nganchikira ba comedians wayimba soko tubemuka akapera ke wayimba ne tata Samu yalimu buli omungeranga kyekyo mulamu gwe tumaliwo kyamanji twayimba nti kulajanya kwogera bintu bingi bitetagisa abantu twogere kintu kimu kugulawo ne mugamba affe mzee atuleke atisa twa abantu lusanvu kwa abantu lusanvu baba sobola kuba spacinga bulungi kusiza kubifo tukola ki betufuna ibwe kityo lwaki balooza muno mu ba comedian nakatinga gwalode mu comedy lwaki balooza muno temusobola temuli serious kubanga musogobera SOPs za government in case babaguddewo kati nandoza nti oba asodde okuleka wa boda nasobola okukuma amateeka nga amateeka boda ge baba wana ogo batambulirako bameka boda bakakuwandiika amanya atambula n'ekitabo batono nti abantu bebereramu bo benyini nene awo ategese ekivulu bubanga dala muntu ali serious akuwadde permission of course they follow you up follow you nabala badala abantu ba space nze bulungi then abantu bagende bakimanyira mpula so sisi abantu kutubasobola kumanyira concert season batuli waka at the same time nti abantu bangi batube ababeera muki bitubeezaawo nafa abatubeezaawo industry baba bakoze iki bagitadde so ekintu kyekyo kinyini twagala industry Museveni ayafa tulowoozeeko ngaba artist oba yonyini government erangiriye nti tubatidde okitegedde nti Bobi katulazeeko ate butongera abantu abalamutani kokola ebivulu egera kuba nsasagira kyo tukimanyi nti batutidde tukole ebirala kyoga government yatidde buti nakyo kituleeta okulowooza ekyo okitegeera kubanga waliyo Bobi Wine Yidamani ajja Patrick Mujuka ajja abo nabona babadde mu entertainment okitegedde ba artists bala bangi okitegedde kati situmanyi lwaki sinawule wa boda yesimbyewo kuba MP okitegeera sinawule mu kinjaji sinawule musubuza akoze iki mujje kuba namateeka nika tate mu ba comedy namwe tunalabawo yesimbyewo kubanga gutwako muuli yanga agezezaako yali omugenzi pade naye ate kati tubadde tumanyi mu sawa mwaka mbadde nzija okitegedde mbadde nzija ku kitundu ki comedian kinange in fact na wano weekiri jangu wano kuba isaga ate kumwogerako nga taliiwe omukulu ono yampa amaanyi nkoleki nesimbewo kati nampa n'aba promoter abantu abagenda okunsponsoringa mu campaign zange wali ogenda kwesimbawo ku kifo ki of course kubawe MP nansana kati mbitaddemu buli kimu ntadde mu nkola maze okuwandiisa bikimu kati sente za posters nkubira abakulu ono bampadde yampa bayaayi segede omukubira essimu yenyine yefudde computer not available at the moment bwomulemerako naganzi jaka amazigo kati omuntu okuvuma ngo omuntu okitegeera atose kanenzi siri happen ebintu bana wabi siri wala wamma ngabwe nkunyonyodde okitegeera kati kambuzeemu lwaki government erowooza nti nno we nenda ekyo katusobola tukyeke saawa 3 zina Amoti curfew time muli waiting okukola ebivulu emisana curfew time munne basange nga abantu mbatadde bagenze waka of course gwe back ebivulu badde bitubikola emisana tulina n'ebitundu bitwakolerangamu
olwo ebitundu muno mu Uganda nga bwogendayo ekiro abantu tebajja nga bamanyira show za misana like Masindi Mubende something Mubende Masindi nembalala nga bagala concerts za misana so bakisobola abantu kibagala tubafudde basameka but are they entertained abantu banazeeke nako abantu bangi bali mu fama lwalire nga stress abantu badalowooza kubanga akamunga takafunye nate bawulira ku luyimba lw'omuyimbi nalaba omuyimbi walinga ayimba asanyuka nadda mu mbeera tebatwalanga mmwe abantu abayiiye ennyo abali creative lwaki temusazeewo okukola bintu bino scientifically muno muzanye comedy ono abeere nga supportinga abantu bana beesimbyewo mu byobufuzi so that mufunamu akasente in return? Of course yaba bogenda ku gundi buli artist byali bogenda ku Facebook page ye oba ogenza ku YouTube ye bayina ebintu bakola ki omuntu ali serious nga kyakola akyagala nzirange bogenda naye ku gundi ku Facebook page ya Amoti Ombalanguzi ero osanga yo comedy atambula n'embeera eriwo n'ebijja mu maaso bina beera ku ebiri okwo bogenda ku YouTube ya Amoti Ombalanguzi era nabyo bikola ki obisa tetunazikiza naye ate twagala ne kino ekya mani ng'ogyeko kubera scientific ng'abantu abalala bawadde ki omukisa kati katubuuzemu Amoti abasinga badde bavaayo nga tandikawo amasomero abayimbirwe amatandisawo music school gwotandikawo ddi essomero lya comedy? Of course essomero lya comedy njaditandika that is mu myaka ndozange ebiri mu maaso ebe esatu kasatu nabanga tubaterezezaamu mu copyright law ey'ebintu byetubeera nti content gwe tufulumya tusobola omufunamu ekitulemesa okukola abaana bonna nibadde bakola bands ne babeerawo ng'olakamino nalina bandi ye bebekula alina bandi ye ne babanga abaana abato basobola okubeera nga babayingiramu naye yes because financial support gye bafuna mu bintu bino ntono ebintu byabwe bafulumya ennyimba zaabwe bafulumya tewali azigula apart from the concerts zibakola ki so nga lyedda nga wabeerawo omuntu n'agula albamu yo bwakuba millions 5 osobola okutandikawo essomero nosobola genda mu concert ogitegese otaddemu millions 3 ofunye emitwalo 6 oluusi tofuniddemu ddala osigadde onoonyezebwa okitegeera nti starting up something wetagayira support mpolampola okuva mu government nti ate era n'obanga somero litaddewo nga copyright tenabeera implemented oba olabanga byosomesa tubikola ki kiringa kuteekawo essomero ly'abasawo abaana nayiga obusawo naye nga ate tewali wagenda kujjanjabira amalwaliro tewali okitegeera nti oba osomeseza wabwereere bijja kugwa nga agenza mu busawo Buganda kuba yessabo lyange okola ki okuzimba so okuteekawo ebintu ebyo byonna kyandibadde kino okubanga copyright law eri implemented bulungi government egiwadde full support financially ne ba artist sigaba nti kusabiriza naye nebawa financial support okubeera nga kubanga bino ebintu entertainment biri expensive nnyo nga bw'okiwulira. Kati katubuuzeemuko ekibuuzo ekirala Amoti. First of all nga tujjeko ekyokubeera muno mwenna muli very creative. Ne katulowoozeemuko n'ekintu kye batandikawo nga buli mwaka obaako ekintu kyotuwa akabadi k'omwaka omwaka guno n'omwaka oguwedde wazikizaamuko? Akabadi k'omwaka saazikiza mpozi guno omwaka gwenza okubeeramu obuzibu naye guno oguwedde jasimba kuba nti akabadi k'omwaka mbadde sikateeka mu Kampala mbadde nkatwala mu bifo byanjawulo naye ng'era abo obaawo ng'owuliriza radio gye nkolerako ku beat obulango bw'obuwulira era okasobulya kabadi ng'omanya nti annual concert y'amalula ekoze eki omwaka guno otegekedde ki ekipya era kati tuyinza okukola akabadi tuyinza okukakola scientific banaaba tebatuguliddeewo naye bana batuguddewo of course tujja kufuna ekifo tukakola mu Kampala kuba bakamiisinga abantu ba audience esobola okutegeera ebintu bya scientific okusinza mu mbeera gye tuyiseemu ya covid ebintu bingi ebyokuzanya bya comedy twagala okuzanya tubirage abantu baseke kuba comedy abadde mungi nnyo mu mbeera eno ya covid gye tubadde tulimu so abantu basuubire nti Mukama abaana batuyambye Museveni n'atukola ki n'atuwa omukisa n'atugula tujja kukola future comedy mu Uganda ogirabawa omwaka ogujja ndanga tuyise mukana akaseera ka covid ngamba ba comedian mulina bye muyizeemu Amoto inabyo yizeemu Amalula family inabyo yizeemu nti of course future comedy abantu byoyizeemu fena mu entertainment nti kubeera nga olina backup nti obadde okola comedy nolina okubawo n'akantu akalala akakuleeta ki akasente then future comedy ye ekyali mu lusuubo olwansonga nti embeera eno nga bw'ogiraba situmanyi ddulo ekinaakoma that's why tuli muki naye singa tugaa nti embeera eri totale nti embeera eteredde batukiriza okuperforminga of course comedy agenda kubaakula era mu new artist mujja kuba mubalaba comedians abapya abalina talent abana gye bali they will be exposed kubano ebifo bingi tujja kufuna ebifo ebirala ebyenjawulo waliwo kati comedy store
abaana bajja ne expressingirawo talents zaabwe ojja kujja wate ne comedy gundi endala kituufu comedy alimu uptown ne downtown gwagwa muluddemu ennyo kiri mu njawulo ya lulimi those who are using abakola comedy mu luzungu kitegeeza nti wakola mu luzungu kitegeeza kigenda kyangu nnyo anybody from Ghana, Nigeria, America kubanga awulira joke yo kubanga it's in English kigeze ki so bwebanga okikoze nga kiri loko mu lulimi lwo tekigenda wala kikomaawo unless njawulo ebeerawo unless nga kintu kyokoze kiriko ki ka mabota subtitle kisobola ogenda mu nsi enjawulo then there is action so kubanga okola action wo nga temuli mu kigambo kyonna only action nti kisobola okugatera omuntu n'ali ebweru naye oba mu America n'amanya nti ono comedy gwokoze naye amusesa naye bagamba mu bakomedian temutaddewo bridge eri bano bannaffe abalina obulemu ku mibiri nga abatawulira abatalaba okola munawo muswatist oba apiiringira mufa kufefeka abalaba n'abawulira bonna tubawadde chance ngugambe nti bw'oba oyimanyi story w'amalula nga tutandika comedy mu Uganda twali tukkiriza buli muntu tumulita kulaba nti okubalaga abantu nti this person yadde omulamu eno embeera but is capable of acting kapere mwani mutegedde ddi okitegedde kapere mwani mutegedde ddi singa sitwamuwa mukisa kuba bamwitanga abantu bamukozesanga kikanga baana okutiisa baana ku kyalo naye nnyina abeera nga yennyamidde ng'omubeera musanga mu mbeera nga ddala mutuufu naye kati ensonga afuuse ensonga asobola okuba nga ayitibwa mu bifo by'obuvunaanyizibwa is performing inspiring abaana abalala full stop eri musajja naye nga bamujereka bujerezi atunga ngattoze but now is a super artist omutegedde full stop katuyina kapaapaali mu New Amalula production ni empya kapaapaali takoma musajja takoma what naye so nti tetunaffe tuwerwanyeeko era tuva ku bantu abateesobola bangi nyo abenkozesezza mu Amalula abalema naye just ekintu kimu nti ebintu byetukolera nga comedian badde agula CD ya comedy agitambuze mu Uganda agitunde buli wamu taliiwo kubanga atya ebintu government yabireka buli bitambulenga bikola ki bo balina ensonga zaabwe ziri political bajja kitereza maybe maaso eyo message kijo ine eri abavubuka naddala mu biseera bino ebyakalulu ebitali byangu abavubuka mulowoleze nnyo mu kintu ekitagenda kukosa balala tolowooza gezaako nnyo okukola ekintu kinaku abantu kibanakwenyumirizaamu mu maaso saagala ogambe mu kati nze ngenda kuba njize okuba obutayimbwa tekigenda kuyamba wabula gamba nti njize ngenda kuyandika okuyimba ngenda ntandika okusuubula ngenda ntandika okutunga engatto ngenda kusika capati ngenda kufuuka looya ebintu ebibeerawo nti oyogerweko nobagenda nti ddala omusajja ono mu ngeri ennungi talimbi nti n'ekirala n'abazadde mu nyininyini mupromotinga etalenti z'abaana akatalekeka kituufu comedian asobola okwerabira jjooko kubanga loobe twalabanga babayise ku zino scientific oli jjooko nga takyalina kituufu comedian asobola okwerabira jjooko yo anti obuduse obudde bw'obeera ng'ekintu kiringa bw'onoobeera nga oli driver ng'ona ne pamiti n'omala ebbanga nga tovuga ya mwaka nga gumu kirina engeri gye kikosaamu nwanuwanaaza mu nvugayo obanga atandika obutandisi so ne mu comedy nti singa oba amaze ebbanga tokola ki tokola jooku kini gye kyankalanyamu ki teekeyo ne baba muyimbi ng'ojjako kubanga olima recording naye omugamba luddemu nga amaze ebbanga taluyimba mugaddamu oluyimbe takisobola abigamba abyerabira balina okuddamu buto ate okola ekyo so obuwongo buba bulina ebintu bingi bibiyingizaamu nti comedy abakuvaamu ate muyingiramu bintu bya buwunga na bijanjaalo kitegedde kati ogenda otamu okusangulamu ebijanjaalo n'obuwunga obijje mu bwongozeewo comedy wo nakyo kitwala akabanga so nabo benyini bakimanye bakoze eki awo embeera kale tweyanza nnyo tweyanze social media zo bazitatya zakyukamu Amalula family oba AMOOTI omubalanguzi of course tukozesa AMOOTI omubalanguzi era kosanga ki kubanga kosanga ebintu byaffe bya New Amalula production kale abotse tubadde ne AMOOTI omubalanguzi webale nnyo katukole mu katonyo oti tugenda kwa tukomawo ne interviews endala nyingi nnyo tova wano